Welcome on my YouTube channel, Sheeda Cruise. Sebo tusanyiza okulaba Sheeda Cruise. Njebaleko. Kale sebo. Soka weyanjula eri abakulaba tweyongereyo mu maaso. Amanya gange originale Nze Fred Kajubi Lumbuye. Go ku social media mumanyi nga Chemical Ali. Naye nga original manyiddwa nga Fred Kajubi Lumbuye. Gemanya genkozesa originally. Aha, Fred Kajubi Lumbuye. Kati mbadde njagala kumanya waliwo tuline Kajubi oba tuline Chemical Ali. Saazi no mulina Kajubi Lumbuye. Chemical Ali abataliwo available kati bataliwo. Chemical Ali oyo kyanjawulo ki ekimuliko? Ekiri wakati wa Lumbuye ne Chemical Ali bibiri. Ekisooka Lumbuye muntu ng'omuntu. Kati Chemical Ali ebanga character y'omuntu alwanira eggwanga lye nga talina kyatya talina kyejjusa kukikola kubanga alwanira eggwanga lye so bantu babiri abali muntu omu era no goyogera naye kati yogera Lumbuye so sibina binga bya bufuzi bya kulwanira eggwanga wa Chemical Ali wayingiramu mama sawa tujja kusaba Chemical Ali naye aveeyo nga okete wali bizi kakati mwami Lumbuye wajjadde Taki Take siruddemu nnyo manyi okulwamu kye tuyita decade muntu ng'amaze emyaka 10 mu kifo siruddemu sinaweza myaka 10 wano najjana mu 2013 nembeera mu myaka gyali gyasooka mayi bwojja ku kyeyo omuntu yena agenze ku kyeyo omwaka ogusooka gw'otuukiddemu n'ogwokubiri egyo tugibalanga giba gyakweseetinga so benajja mu 2013 nemanya nti namala emyaka ebiri just kuwesetinga wanamala emyaka ebiri yali emyaka 6 nensoka nenvaawo kunenzerayo ke Kampala to reset again nebiri emyezi gyange 7 nemala nenkomawo kati wanakamala emyaka emirala giri 3 n'emyezi 6 lafre approaching emyaka emirala emipya gye nakabeera wano naye kati bwobala nti emyaka ebiri gyobogenze ku kyeyo n'ogijjako ku gino gyobumanyi kiba kitegeeza nakabeera na myaka ndowooza nga bugata giri 6 na gine 3 kitundu roughly mbali nti myaka 8 kyonna bwogigatte wamu myaka 8 Take ogisanze otya Take ng'ensi simbi n'abantu bamusi babi ebiseera ebisinga bw'obanga omanyi ekyakuleeta mu kifo wooli omanya amakulu g'ekifo ekyo yengenese Take ng'ensi simbi n'abantu bamusi babi as long as tozanyidde ku byakwerinda byabwe kalicha yaabwe n'okuba nti toli mu ngalo mpanvu n'okuba nti ogoberera amateeka n'ebiragiro by'osanze mu comment that's all ebwe nti bwengisanze nze okay tulina omwami Fred Lumbuye omuwagizi w'ekibiina kya NUP ekikulibwa omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu atunyonyolamu kakati twagala tumanye Sheeda Cruise amanye oba n'omulabi we lwaki wajja Taki lwaki sinsi ndala probably ebiseera ebisinga abantu abasinga babeera ne dream countries z'okugendamu naye bwe beeganya oba ne option kyovula bwe mba njogera ku social media nga mbagamba nti buli muntu obeeranga ne plan A ne plan B in fact ne plan C singa nkola kino ne kigaana nzizaako ki kino bwe kigaana nzizaako ki kati abantu abasinga balina plan A ti plan A bwe mulemera ng'alizootinga okwekonsoolinga kekivamu n'abantu okumentinga suicide b'okwekyawana nti kino ne mu bulamu bw'ogamba nti kino ngenda kikola kino nekigaana n'okola ekirala ogezaako mpaka n'olemerako so nayina ekigendererwa kyange kyagenda mu Europe naye Europe unfortunately nekola ki ngeri expensive nga budget yange tesobola kukola ki competing na sente bali bansaba so eyankolera empapula nga no option bwe nemugamba is okay kangende nayo nankolera option gina kujja yanfunira nenzija wano nintandika obulamu ntandika obulamu Kampala wali okola mulimu ki nze professionally nasoma bya hotel management era awo mbadde wengenda okujja nti nasomako lwakuba nti ate okusoma tekinfuna nti nakuba nti nakutulamu ninde emirimu gye nasomerera no omuntu yena mu nsi kyovula nti abantu abasinga abasomye balemererwa no okudiscoveringa dreams zaabwe si dreams zaabwe abasomye abantu abasomye
bafairinga nnyo okudiscoveringa their capability nti bo bwamala okusoma abalowooza nti omulimu gwasomeredde of course agenda kukola kyagenda gufuna n'atamanya nti asobola okukola ekintu ekirala kimutuusa ku kintu ekirala so yensonga abantu abamu gye basinga okukola ensobi eyo naye otherwise omuntu bweba nti nasoma ndi professional mu kino bwe kiba kiganye gezaako ekintu ekirala kati atula okuba nti mu Uganda education system nfu fe tusoma bintu tusoma busomi tetulina kye tusobola kukola nekiri practical naye obanga osobola ofuna ekintu ekirala ekitali mu field eyo gye wasoma nakyo kigezeeko gy'onoofunira omukisa omulala okitegeera so nze kye nasoma kyekyo naye ate neesanga nti nakivaamu nengina nenkola emirimu emirala bwe nagikola nembaako wengituusiza then ate nengaako nokangendeko ewala bwe naafuna emirembe egisinga wano era bye bigere byo nentambula nenzijja wano nojja wano kati wano hotel management nga bwe wagisoma wagikolako e Kampala? Nagikolako mu hotel z'amaanyi nakolako ku Imperial Resort nenkolako ku Grand Imperial in fact nakolako bwemala okukola hotel management olina ogenda ku industrial training. Industrial training ebeera wakati wa myezi 3 ku 6 so bwe nagenda okukola industrial training nenjimala nensooka omulimu gwe nasooka okufuna nensooka nenkolako ku industrial catering mu bintu bibiri byanjawulo hotel catering oba hotel management mulala ne industrial catering ne mulala so abatamanyi industrial catering kwe kuba nti osobola okumanaginga institutions ennene kati gagenga amasomero mu university amalwaliro companies nga mufumba emmere esukka mu bantu 23 nga mufumba bantu 12,000 nasooka nengikolako then nenjivaamu eyo industrial nengenda mu hotel yenyini gye nanesomedde profession nenkikola mu myaka gyalinga 3 nenjivaamu then nengenda mu company era gye nakola ya Nice and Lovely the company bagiyitanga SPIN yaleetanga ebizibu okuva e Nairobi ebya Nice and Lovely nenkola mu myaka gyalinga 4 we navaawo nendyoka ntandula ku bigere okuva mu Uganda nengamba kangende neeyongereyo njiyeko ekirala kubanga tofira ku ddiba limu olina okukyusaako bulamu. Ono tuli ku Sheeda the Untold Story wano wamanyira ebintu ebimu ebikwatagana ku Uganda serebuwo Lumbuye omwami ono serebu wabo abantu abamu abamugoberera era abamwagala ennyo mu bintu bya politics naye twagala okumanya mwami Lumbuye bwe wajja ettake wakola mulimu ki? Bwe najja ettake bwe natuuka ettake gwe gwali mulimu okujja mu nsi ezirimu obunnyogovu ekitali waffe eri mu Africa mu tropical areas nti omusana gwako enkuba neetonya so bwe natuuka mu budde bwa bunnyogovu kituyita winter time. It was my first time najja neyambalidde bulungi engoye zange casual ya bulungi nengwa mu winter gye siwulirangako ate nga sirina gwe mmanyi kuba ne receiving I received myself here sirina yandi receiving nenkozesa engalabi yange okuba nti nasobola okuyiya okubeerawo until we nasanga comment yaffe Uganda nga bakyali batini nnyo tufakti bali abantu nga 15 ne receiving waliwo omwami gwe nabuuzaako gwe nakolako interview nagamba nti yagenda okujja kusanga naye bali bamugambe wakajja wiiki emu n'omugamba olina okwesabika wetereze omwami bamuyita Biggs naye agenda okubuuza naga ono amazeewo emyaka emeka ne bamugamba wa wiiki nagamba oli yali mugezi nnyo okwerecevinga kuno ozuula otya community y'ettake kyali kyangu kitya okubeera nti wejja ku kisaawe okunoonya community okufunyaawo okusula tunyonyolemu? No, at first bwe najja bwe nalinnya ennyonyi nagirinnya gye ndaga simanyiiyo just ngenze mu nsi nfunye visa nenga namuka upkeep kalinga $3 nga katadde kwa kibaawo kakweyambisaako kati metuuka ku kisaawe bakutiisa bingi ogenda eri olina okuba ne ssente olina okubeera biki n'otambula nakasente akatoshomane kati nze nalinnya ennyonyi netuuka nga nkimanyi nti bw'otuuka ku kisaawe nga tewali muntu akurisivinze olina okufuna either hotel n'ogenda ne webakamu n'omanya ki ekiddako enkeera so bwe nalinnya ennyonyi nengirinnya ennyonyi yalandira ssaawa nga nyeezi okumakya nenva mu nnyonyi nencheckinga in tebambuuza ebibuuzo bingi nenfuluma kati mba nfuluma nensooka nebuuza naye ndagala oddawa gwe sirina muntu yena gwemanyi wano negamba no kansooka embuuze ku baana abatuwa touring services mbabuuze nsobola ntya okufuna hotel kati olwokuba nti nze nkola nnyo research bwe nanoonya ekigambo hotel bwe nalinga nkola research ku hotels eziri ebweru mwabeeranga mu hostels kati nga nsooka nembuuza what is a hostel nenkifuna nenkivunula nembuuza omusajja can I get a hostel somewhere nangamba yes hostels are available nandagirira nemugamba njala kubookinga for 5 days
nangamba okay, it's okay, nambuli omuwendo gwazo nensasula tibwensasula nampowa taxi okunzija ku kisaawe nantola hostel na bookinga netusasula 5 days nenyingira hotel nenginya hostel era hotel iringa bojja hostel ebanga hotel naye nga ijja abantu basula mu room bayizo bateka mu deckers nga 3 nga zirimu abantu babiri shared room shared room nenga mulimu deckers 3 buli deck erike bitanda 2 ne bantu 6 of course yabakola nanyini kintu ekyo nentuukawo nasanga hostel wairi ne bampa ekitanda kyange buli kimu ofuko kisikibirako nangira jira toka ku sawa nyanga sina kyemanyi ng'omuzira gugwa bwe guti ensi yonna nje kino kikyeze naye nengamba no life yeyo natuuka nebakaawo nensaba kachayi nenyuma okunywa kachayi nebaka nenzuka akawungeezaawo netunulira ensinga ensinjeru nengamba kijja kati bwe mala okutunda embeera engamba ono sina gwe manyiwo olulimi sirutegeera of course nga n'abantu bootunuulira wano manyi natural abatake balinga bayitale omutake naye wabanga tolina ayambala gently ayambala esuuti ye waba omukyala ayambala ekiteeteeyi kibulungi omulaba bali smart kati ffe olwokuba tulina mentality eva Kampala nti emirimu gyonna egiri e Bulaaya gino egyabadde tekola jobs okusiimula okuwoza amasowaani biki ginakolebwa bantu nga bambadde nga baagala so kyanchallengingamu okuba nti abantu benasanga bakola emirimu egyo bambadde bulungi bali smart nga kati wano tufengenda tandi ekintu nga tekikwatagana wano nembera olunaku lwasooka olunaku olwokubiri nga tekigatta nenkubira ejeno nemugamba kireka mwansindise wantu wafu sina kyendaba wano nangamba noguma biki mugamba sina kyendaba wano nenkubira ku bafamily members nga kireka natomedde wano naye simanyi kyakukola naye tikiti yange okwerika nsooke nkomewo nebagamba nototomawo find out ngeri ogenda okusurvivinga mbaga surviving muno obudde sibubeerangamu bungi nnyo olulimi sirumanyi ndali mu suuti yange manze embanga nibudde bwange obwedde mu winter nga ndi mu suuti yange nagamba no funa engeri gyoyinza okusurvivingamu kati neŋŋamba mutima naye nkitwala nti kituufu baŋŋambye naye neŋŋamba nonze nganze omuntu nokukola decision kyenakola nga ngula kakaadi nga ngenda kukola bokisi nga nkuba essimu nga mbuuza agent kusene mbuuza ticket ko najiri nsobola okukinkezera wekyaliko return ticket n'agiteekamu nagamba no return ticket baagijjamu olunaku lwenyini lwalinnya ekiro saa mukaaga bwezala saa mukaaga gwekino bajjamu return ticket baali bagezi akati neŋŋamba wano nompoomye kati ekyo nenkita kati the following day aniningizaako mu ddinisa ku makya nga maze okulya breakfast bagaba breakfast tunako mu ddinisa okulanga ndabawo omuddugavu nenfulumamu nemubuuza ngenda omuntu wange omusajja amanyi Lufalansa kati tuli baddugavu nabaddugavu naye oli wa Lufalansa nze ndi wa Luzungu ate bali bakolera bamanyi luki lutaaka olulimi lutaaka si lwangu lwakolaki lwakuyiga nengezako omubuuza nanga ate nze bunajja n'okusamba mupiira naye tebinatambula bulungi nemugamba nsobola kusangawo abaddugavu nanga abaddugavu nti nsobola otambulatambulako muno kati olwo ngenze ku muzikiti ogwo byaffe gwe bayita Blue Mosque then following day ngamba no kanfulume muntambuleko ku kifo kino nkirambule olunaku zitambudde zina kamera olunaku 3 ku nnaku zange 5 wasigadde olunaku meka 2 nentambulako nenambule ngenda okulaba tourist bangi singa manyi Luzungu kati wenasangira omu nga mwami mu Nigeria amanyimu olutake amanyimu Oluzungu amanyimu olutaaka nemugamba ye nazze on 2 days back naye embeera sigitegeera njala kumanya kiri kitya wano n'abinsomera nga sibitegeera kati ye namusanga ali mu dduuka lya craft wakola ayambako omwami mutake nemugamba nandiyagadde okumanya abaddugavu nandiyagadde okumanya abaddugavu basanga ludanga abaddugavu nsobola basinkana taximu nga taxi mbuuza kiruda n'agira gye kirya nemugamba nsobola okugenda era nga yosobola okugendayo kati bamala kiŋŋamba ekyo nenkeeraku nengizirayo nenebaka nenkeera ku makya neninya ka train kantwala paka taximu ntuuka taximu era ngaomuzira mungi nembuuza abantu nembuuza nga buli gwe maze okufunayo kajaketi akatonotono nembuuzawo abantu njala kufuna abaddugavu basibu babeera ne baŋŋamba abaddugavu no kati omanyi Bulaaya eno nzibu in the process nasinkana abaddugavu nga bana naye buli mungu omubuuza nombuuza how are you I'm fine how are you nomuga can I talk to you oyo nayitamu takuddamu nosanga omala kyekimu nayitamu nosanga omala kyekimu nasinkana abantu nga 5 bonna nga Banigeria naye nga buli omu akuyitako just okubuuza how are you nakuddamu I'm fine nomuga please can I talk to you natambula nagenda last lady nsanga omu yali mu Cameroon nemubuuza how are you nanzira bulungi I'm fine
nambuuza wali muganda nva Uganda ne mugamba naye natuse 3 days back naye nina obuzibu nandyagadde okumanya nyinza osanga ku baddugavu basukka waliwo batambula nagamba there is a hotel down there called Katuni Hotel, so you can go and visit that hotel. It's a kind of coffee shop and a cafe shop. You can reach there. There are some blacks from different countries. Nemugamba okay, no problem. Nandagira nentambula mpola ntuka cafe ntuka waawe ile hotel la taxi bagita Katuni Hotel. Tukaonga mulimu abaddugavu bangi bali mu kubuno busoba buno bugumya mu winter banywa kachai yao bali mu mbooza netuka nenkonkona yatugamba bwe bayita bugumofe kati bichawa obumanyi kati nentukawo unfortunately bwe nakonkona omuntu yanzigulirawo nga mu Tanzania nogamba at least I'm next nga sinamanya nti mu Tanzania nagula omuntu kulanga baddugavu nengamba okay kati nyinza kubanga ndi comfortable naye katandika butandisi ne mubuuza mu luzungu nanziramu ngaaluma ngenda okulya accent ya East Africa nambuuza ova ne mugamba nva Uganda ngamba ova Uganda nti nangamba ova Kampala mugamba ina mugamba naye natuuse 4 days back naye njala kumanya basobola kusanga bana Uganda wa olunaku lw'olumu lwesigadde bana Uganda asobola basanga wa akasente nali nsengeza akasente kakati katono nnyo bwe kati ngamba bana Uganda nti no girlfriend wa muna Uganda naye saazi babe base konzo okay no problem kanema nti ndi kuki na Yesu munamukubiraawo nga tebakwata nakubbe simiri mimi nigenda nga tebakwata naga bataka kuzuka saa 12 yo kawungezi konzo no problem nja kulinda kati awo nadda mu Luswahili ne banne kati badda mu Luswahili ne banne nga banyume nange nengatta ngamba mu Luswahili walugira lunda ne bagamba tekalo mva mu East Africa kiba kitegeza mu Uganda nange bamba nyo Luswahili ne banga ndi Luswahili ate lwanja olusilwachi silwa Uganda ne baga naina ko mukamwa boss mu yemamuchi mu Yemen nenga mu Arabu we Mombasa yenagira Luswahili yo nangamba okikale then ninda mpaka saa 12 mukazi na ringing back wesa ko Mr. Konaji kuba namugamba ayi ndi wana taxi nenda omuganda amoyaze wano ayagala ko basinga mbuuza nti nambulira amanya ate tugawulirangako but unfortunately abakazi bambi bajja regular yajja mukazi ne muwala we ne bajja regular ba meeting ne tunyumyawo emboozi nenge olwokuba nti wali wapya nga ne bana Uganda baliwo batini nnyo kubanga walondooza abantu nga abantu nga 13 kati abakazi ne bajja ne batuuka obulungi ne bambuuza ne tunyumya emboozi banga nti tulina ne baganda be abalenzi balinga mukaaga we bali awo nogamba okay kale naye kati mu mbeera y'emu anga omanyi nti omuntu wakajja nabo embeera bakajja tebanagimanyira emboozi zibakugamba tezizimba zimala mbumazi ki maanyi naye ngamba no as long as zimaze ofunya abantu betuva mu nsi emu tewali kyakkola I'll keep on fighting ne bagamba okay twava osaawa nyine tutunya baasi mpaka ne tutuuka mu kitundu ekyo betuuka mu kitundu ekyo nabasanga baganda bange baali bana abali mu kaseera akabala bali bagenze okukola kuba nasanga abavubuka bali mu kaagalafu nenga abaana baabwe abiri bali bagenze okukola tukona ebenje nembe yanjulira ne tunyumyawo mbagamba ngeri gye natuusemu wano wawulira otyawo ng'otuuse ku bannayuganda banno no of course omuntu gwomunyumya olulimi olumu nga muva mu nsi emu obeera ofunyemu kyefuyita leave okuva ku panika eri gy'obaddemu then bwe mbasinkana tunyumya emboozi nabo emboozi bazimba nazo nga ziringa ezikola ki ezikumalamu amaanyi sinzira ku mbeera eriwo nengamba okay no problem oba watuuse oba wakoze eki watuuse ate already wagumye kuba tikati bagijjamu nenga sina kyakkola nentuula nembagamba naye napangisizza ku kitundu bakiyita bwe kiti nensigaza olunaku nadyegadde okujja obba joining other after nga maliriza okumala enaku zino banga no problem bambulira terms and conditions awo nembagamba no problem nembasiibula kati bwe mbasiibula mbaga nja kudda olunaku lumu after aga no problem for it to be kati olwokuba nti nabagamba napangisiza ne bandagirira we nalina okuyita nempite kumukapi nentuukangira okulanga ntuuse bulungi namala olunaku lwange olunaku lwe namala akawungezi nenzija nensawo yange nendegattako awo tewabulanga omanyi mu bulamu buno mu bulamu buno olina ekintu kyokulanga tulaba bino ebisolo ebisolo okuli embwa ne pusi zino zimakinga gye ziraga kati nze buli lwemba ntambula ne basiri wano nga bandi mu Uganda makinga nnyo ebifo nga ntambula weyaba isobola kubula na makinga nga wempise ebizimbe ebiriwo emiti egiriwo restaurant eziriwo
ne junction zonna ngambala cross ku cross kuba bobala cross za street no marking ebizimbe eriko n'emiti tosobola kubula nowakuba nti biri identical ne nzisasobola kubula then nekomyawo enkeera nentuka obulungi then nasanga era bana nga babiri bagenza okukola kati bansanga wakawungezi the following day nga bakomyewo tunyumya ku by'emirimu baganda ffe tuba tukyanoonya mirimu naye nga babiri bakola tubagamba tewali tabbu naffe tujja kunoonya kati bwe twakumayo tunyumya tubagamba mumanyi kati tugende ffennayo gye mukolera osanga tusobola kufuna ki emirimu then kwaliko omuganda bamwita Adadi ne gundi yamwogerako kwaliko Adadi kwaliko omuganda waffe bamwita Richard yafa mukama yamujjula 4 years back kwaliko Owire Mutoolo kwaliko omuganda bamwita Evans yali ebeyaziti eyo Evans ntumiddeko muganda wange Evans kwaliko omwami omulala yaddayo yali musajja mu Kiga yaddayo e Kampala thereafter Owire Mutoolo mu mentionings yes then kwaliko Jamada yali tabeera naye Jamada naye yajja after then ani omulala awo bebo ndowooza abalala ndi bajjukire nja boogera then kwaliko n'omwami bamuyita Martin musajja naye mu Kiga naye yaliko naye nga akulidde mu Buganda musajja amanyi Oluganda bulungi nnyo ate nga ali friendly wayitawo after one day ne tukera ku maca mu Wintom ne tugenda tunoonya emirimu tutuuka eyo gye twagenda wayitawo Okomaidan ne tutuukawo Okumaidan mukala matene nandi bamukayita matene kale abantu b'Okumaidan nimwe namba tumidde mwe n'abawangaalire eyo akalulu ffe twakatandika kale bwe tutuuka Okumaidan ku makya ssaawa zalinga 2 ne tuyingira mu factory bagita Atlas awo oyo mwami Adadi we yali akolera kwa muganda waffe Adadi we yali akolera kati akolera Bayazit mu Belazi ne tutuukawo twalinawo patron yabanga supervisor bamuyitanga Aliabi kati wano mu ttake ekigambo kye bayita ali oyinza odduulira ng'erinnya yes ali linnya naye Abi kiba kitiibwa kyobola bamuyita Aliabi oba Musabi yengeri gye babayitamu Abi kiba kitiibwa tisetaito nga obona okola omuntu oba ssebo kati bwe bakiyita twasangawo patron yabeeranga supervisor bamuyita Aliabi ali naye nga Abi kiba kitiibwa tumusangawo ku makya n'amubuuza bano bakinamugamba bano bali mu kunoonya mirimu namugamba tetulina mirimu issue twatuga issue tuga no problem tuka tugende ne twatambula twali tusigadde abantu nga bana abaali bazze okunoonya emirimu ku olwo okwaliko ne mugale bamuyita Antony kati ali saidiza abaali Ismail ali Ispata Antony ali Ispata badde mulabidde ekwaliko ne Antony tufuluma factory netugenda kati batambulako meters nga 50 then Adadi ejjadduka atuyita ntumugamba kinga bagenda mukomeewo nga tudda advance bwe tukomawo omusajja agamba ono musigala basigale mukole eki mugenda unfortunately yasonga ku nze n'asonga ne ku muganda wange yali Antony be bantu babiri be yasongako ne tusigala abalala ne beeyongerayo tetwamanya twasinkana waka ko olunaku lwenyini tutandika okuluma ntitaka ekizibu ekiriwo ttake kasita babuuza amanyago tebaagala kumanya tebaagala oba wasoma ki simanyi wasoma ebiti biriyo atilonga ze tebategedde amanyago that's all batubuuza amanya netugawaayo bagawandika mu kitabo ne tutandika okukola kati ekyasinga okubeera ekizibu gye ndikola olunaku it was the first day tebakuwadde interview tebakuwadde eki kubanga fani naffe ettake tebagaba interview as long as tyokwata obudde oli physically fit toyosa wana ettaka oba ogenda kukola tofiira tulwaza kati nga tutandika okukola njagala otubulire emirimu egyo gyali gitya emirimu gy'ettaka laffe egisinga obungi emirimu egisookerwako kubeera kukola mu factories nimanyi ettaka balungi mu textile textile oyo bakola amasuuti bakola empale bakola jaketi n'engatto kati nze factory gye natuukiramu yali ekola mpale zino eza gentle wear ezi mpale zino ez'amasuuti nga gwolwo bakutadde mu kifo ki kale mu kusooka basooka ne bakuwa test gwe tomanya nti test jjukira factory yaliko levels 4 kati nga levels zonna
level esooka webakolera office z'omugaga bakolera finishing kati level eyokubiri wetwala material nga store kati bw'otuuka olunaku olusooka bakuwa challenge tosobola gimanya bayinza okutikisa lol zino ez'amaterial kati ko olunaku bakuwa twatika lol yambuka amadaala n'oyambuka n'okkira n'oyambuka n'okkira musomba emmotoka nga 10 olunaku no temba tobagweka bayinza okuyita abantu nga basatu mwena muli bapya bakikozesa bapya ku challenge nguba osobola okukola kati olwokuba nti nze nalina omutima ogw'okukola immediate natandikirawo nenetikalo for a full week Sebo Fred Lumbuye wetikalo netikalo for full week nze nagamba mu bulamu bwange nganza omuntu njajjange bwe yali ankuza yaŋŋamba to besinga ku buyigirize bwo besinga ku physical y'omubiri gwo n'obusobozi bwo bw'olina okukola tokozesanga obuyigirize bw'okufuna kubanga oyinza obutafuna kiwasomerera naye oba okozesezza amaanyi go osobola okufuna kyoyagala ate tonyomanga mulimu yabiŋŋambanga ebyo so namanya yesu nasoma niti kingasa essaawa zino wendi kankole guno omulimu nitikalo for a full week then the other week yaddako ne banteeka ku mulimu gwali gwa kukuŋŋaanya mpale zino naye nga oyina wotrimminga waliwo paati woba otrimminga bwomala otrimminga n'ozigaba kati bw'osoma ku chat gye mugenda okukola olunaku ng'olabako empale omutwalo gumu kimulina okugukola ne weebuuza omupale omutwalo gumu tulina okugukola nti ye kino kyejja mulina okukola kuba the first day twasooka okukola nasooka okukola ku mpale ezo nagenda okuva ku ssaawa 2:30 okuma ku ssaawa 4:30 gye tunyukira nga twakoze empale twakola empale 14,500 neŋŋamba 15,000 nze mbadde nkwata empale zino zona 15,000 zipitamu nga lutiye nengenda nga nkigumira kati bwe nava mu trimming empale the other week ne banteeka ku section ey'okupima ebiwato by'empale kati ng'olwo business eboominga eyatandikira mu 1,400 okuba mu 1,000 per day kati netandika okupima ebiwato by'empale waroba yali immediate supervisor bamuyitanga Ludvan erinnya olulyange eri oluzungu naye nga lyalutake Ludvan mu kampuni yonna abantu nga 300 yali amanyimu akazungu ate nga akazungu ako kaseeneekerevu nnyo era nga bwe mwagenze mu conversation naye talina kyasobola kwogera come good how are you what's the problem ebyo obuzunguzungu obusookerwako ni kasita mugenda mu buwanvu bwalwo nga Ludvan abula ate kijja kwetaagisa omukyusa akyusa oluleme anengenda bapimira empale nanjigiriza bapima empale nentandi bampa olukoba nempima empale kati olunaku nga mpima empale omutwalo gumu nengenda nga nkimanyiira naye nga tewali kutuula ozipima oyimiridde kigambe omuntu akulaba nti bannayuganda bangi bajja mu inbox yange ne bambuuza emirimu gyeyo nze nyina ebitabo nze nyina kino munnaye tuulokkalire tuli ku bulamu bw'omwami Fred Lumbuye akunnyonnyola life ye ettaki n'emirimu bwe gigenda kati kyenjagala okugamba nabawuliriza mu nsi yonna kuba mumanyi bannayuganda balaba mu nsi yonna ekintu kye bayita okwejjamu amalala kikusevinga obulamu bwo ekyokubiri tonyomanga mulimu ene bulaya gye tuyalanira okujja emirimu egiriyo si gye gy'okusoma kuba emirimu mingi nnyo ne bannansi bennyini abaasoma tebafuna mirimu egyo bamaliza bagenze mu factories oba bagenze mu companies kati gwe bw'ojja nti nze nasoma kijja kwetaagisa ate okuddamu okusoma ebintu ebirala byetajja kusobola ate fact mulina okukimanya nti ffe ng'abaddugavu bw'ogenda mu nsi z'abamagulumiro abazungu balina engeri gye batulamu balina ango bwe batulabira tetusobola kitegeera kati tosobola baprovinga kati nabana abaami twatuuka nga tebasobola kukuwa kyalaani olina kubeera no ku mirimu gya bulijjo then twakikolera ebbanga ddene nnyo ntikikolera ebbanga ddene nnyo n'empima empale naye nga nyimiridde kyala gye nasooka okusanga mu kyo 1 ozimba ebigere olunaku olusooka olwokubiri olwokusatu n'okwata wiiki n'okwata omwezi n'okwata ogwokubiri n'okwata ogwokusatu mpaka gwe kenyini wotayiniko ogaininga trust n'ogamba nno kati tukomye nga nkozi omwaka mulamba mu fabric eyo kati before omwaka omulambo ogwo ngubanyumiriza gwo kati kanzireyo wali bwe mmala okuyingira mu komite y'abannayuganda ey'abantu 16 kuba njagala otunyonyolemu awo wasulawa byali bitya kati bwe mala okubayingiramu ono olunaku olwasooka nga maze obbatuuka mu bannayuganda twakiriziganya ntusula mu room eyo nga bwe tuli avuka mu decas tukirizaganya terms and conditions nitwebaka netutandika okukola naye nze mu kirowoozo kyange nagamba nga nakatuuka neŋŋamba abantu neŋŋamba bannayuganda abaaliwo ne bagamba nti community ettaka ekyali empya naye nina ekirowoozo nti bannayuganda bajja kubeera wano bangi nnyo
tukoze tutyo okulanga bannayuganda basinga omu tebagenda kujja mu mbeera ffe gye twakola ki mbeera gye tukitandikidemu ne mbagamba 1 bajja kuwera bangi nga tewali mirimu 2 bajja kuwera bangi nga tebalina basula 3 bajja kuwera bangi nga tetulinawo kakiiko kasobola kukola kikunganya bannayuganda wa ne mbabuuza embassy nga nobody knows where the embassy is okitegeera kati olwokuba nti nze najja nga mubwongo bwange bukola after 2 weeks ne tudiscuss nga n'abantu beeyongedde kubagenda beeyongerako sinze nzekka after 2 weeks 1 month tugenda okulanga abantu batandise okukola kyokudroppinga nga bangi neŋŋamba baganda bemanga twandironza akakiiko ono akasobola okukumbako bannayuganda ono ne muganda wange Biggs azze awalomukya Bet Mukasa Naseremba azze niyo mulala awo abantu bangi bazze beegattako then tuleeta idea eyo ne tugikkiriziganyako ate twakagula twasooka bikkiriziganyaako ne tuyita n'abannayuganda bonna abaaliwo batonotono nga tuweza abantu nga 20 ne tubikkiriziganyako bwe tumala obbikkiriziganyako ne tugamba tuteekewo akakiiko akasobola okukwataganya bannayuganda slowly kati bwe tumala okukkiriziganya ne tubukufuna olunaku ne tubayita Raila Sunday ne tumeetinga tudiscussing ensonga ezo ng'abantu beeyongerako olunaku bangi nnyo story empanvu nnyo kati sooka otubuliremu challenges ki ze wafuna nga omupya mu embeera sooka obulira omunnayuganda akulaba mu mbeera nze saafuna challenge nafuna kwerisiivinga challenge endala yakuba nti nali simanyidde kuyimirira for a full day ekyokubiri otwagira ano nga inflation si y'amaanyi nga sente ze bakuwa ziri equivalent ku sente batuwanga $650 zali equivalent ku $3 320 bwe zityo kati $320 ze tulina okufuna kati $320 bw'ojjako bills mazzi gas kulya Lafulinga Kampala osobola savinga ya miliyoni ya sente nogikozesa ebiddako obulamu bwotwa nga buli izo okusinziira ku zobadde ofuna Kampala kubanga Kampala Lafule buli muntu atandikirwa akafuna $28,000 oba 3 byendya ng'oggyeko ekyo byo byakwisa biti bw'ogenda ebulyambwa okola ki olyambwa awo tewalibeerawo jjajjaawo tewaliwo olusuku city tropical nemugenda ssanga buli ekiri Kampala gye kiri bw'oba ojja ebula mmanya nti ogenda kulya eŋŋano mu buli foomu yonna oba mu fomata yonna ojja kulya eŋŋano ekyokubiri omuceere gw'ojja gulya oba ogunaabe ekyokusatu ojja kulya enkoko nga ogitamu naye ng'olina ogirya so olina okumanya embeera emmere gy'osanzeewo olina ogigumira kati wana amatooke go bagayita ekmek gubanga mugaati obinjine gya buns kati gwe giringa ettooke lyawa nakyo twakimanyira tutandika okukirya kitegeera n'emmere yabwe yabataga tugenda tugimanyira mpola then ekyo Şeker? Evet. Bakabilirim. Nuko bisatu. Tam çok teşekkür ederim. Bane bakyatuwa akakopo ka chai. Bannange kachai kabawoomere. Mmanyi omutaaka ne kachai kano omumma ekirala. Akate kachai kano mbatake bano kabanga bw'onojja ewaka omuntu okukyaza bo omutaka ekyakuzookezaako chai oba oyagala oba toyagala ate nga wakunywera mu girasi kati kano ffe Kampala tosobola kukawa muntu okujja nga agenda kukuvumira bwereere nze siri mwana muto kati kano akakopo mukodo kati kakopo fuba tuwano tunyweramu ku chai twabumanyiira so oba tebakuwadde chai ono bakuwa balina kaago bamuyita Nescafe naye nga ayo ne traditional coffee gwe bagaba abeera sawa abeera akaawa nnyo so obadde okyagamba nti okulya eŋŋano olina okugirya bw'ojja e Bulaaya neinire nadamu zino Arab country Turkey abantu bagirifalinga nga Arab country Turkey is not an Arab country Turkey it's a Muslim country ng'ensi Uganda but embeera zaabwe si z'abayisiraamu embeera zaabwe ziri ku standard ya Europe ennyambala enneeyisa n'empandiika ne management yaabwe y'ebintu ekyo buli muntu ali mu nsi yonna tebakugamba nga nti Turkey bawarabu no Turkey basiraamu ng'e Kampala naye obuyisiraamu bwe wanjawulo ku balala wano bambala casual ng'aba European bwe bambala
okujjako abakyala balimu akatono ennyo era abambala buno obukaaya oba gye tuyita hijab ne beesiba naye it's not a mandatory, it's a choice okitegeera so kyovula nti bo bamala okusaala buli mu agenda n'akola ekiki so yenjawulo abatake si bawalabu basiraamu ng'abo ate bambala na makanzu so omuntu kyalina okumanya ekyo so abadde engeri yakuli nti take sime bawalabu si bawalabu it's a culture ng'abalabu balina culture naye obusiraamu ddiini kati abasiraamu abatake basiraamu naye ate abasiraamu batambala makanzu wadde okwambala entalabuusi ebyo tebabikola wano kakati mwami Lube tubadde twagala tumanye nti ebbanga eryo wakola mu fabrika wadde mulimu ki omulala gwe wakolaawo era wagukolera bbanga ki kati bwe mala kukola mu fabrika omwaka gumu olwokuba nalina idea y'obukulembeze buli nga maze gifomingawo ate ne finding out embassy gye yali embassy yaliwo nga temate Baganda wano bali nga ate embassy eri mu capital city bajamya bagita Ankara capital city yokuvuga oba ogenda mu basi kikutwalira essaawa nga 7 okutuukayo ku ttaka naye mu nnyonyi zibeera essaawa 2 anensinzira ku Gola Moses gwempita Gola Moses amanyi gwemanyi nga Google nengogoli nga weeri nefuna essimu ya embassy fact nentolobudde nemba kumibaga tuli bannayuganda tuli wano naye tusuubira okuba nga tuwera twandiyagadde okubeera mu contact namwe in case tulina obuzibu tusobola okuba tukola ki tusobola okuba tuyamba bannayuganda bannaffe embassy naye kisonyukira nnyo okuba nti etegedde yali yamanyi ba student nga bali mu different areas ate nga si bangi nnyo ebyo yategeera nti community weeri nebeera interfere naffe ebiseera ebyo yali ambassador waliwo omwami bamuyita Johnson Olwa kati ndoza Uganda ambassador mu Russia ne mumyuka yali bamuyita Kalwe Kagodo Kasujja kati yaddayo e Kampala gyali mu biseera bye baaliwo era batuyamba nnyo in fact buli kibi kibeerako ekirungi ate n'ekirungi kibeerako ekibi njala okubaza nnyo ambassador waffe omwami Johnson Olwa ne omukulu Kalwe Kagodo Kasujja okuba nti baatubeererawo nnyo kubanga baprovinga obukulembeze obwaliwo ne tuba nga tufuna ekizibu twanguira buli kimu kyetwetaaga bye biseera bye mwalonderamu obukulembeze obwasooka bwe bwani bwe bwa Biggs ne Lafrenze nasooka okubeera omukulembeze nina ndimala otutegeka ebintu byonna obukulembeze nga bulina okutambula ne bulina okukyukira n'okukola ssemateeka eyaliwo byonna nze nga nze mukulembeze then ne mmala abantu ne bajja okulonda okwakyuka ne bazzaawo omwami yali Godfrey eziga byakagaba amanya sikyagali naye byakagaba lyezigirako mayiko byakagaba n'atakinga on nze maze okuvaamu mayiko byakagaba najja n'atakinga on mayiko byakagaba malo takinga on then ne wajjawo Kajubi Ronald Mbatankulu kwetakulira n'atakinga on obukulembeze tubukyusa peacefully paka wetutuuse ku mwembe gwa kati Kajubi Mbatankulu bwajja ne wajjawo Hussein Semyalo kati aliwo kati nze kikyali kirubirirwa kyange kwejjako obuvunaanyizibwa ekiremi Museveni nze nekindeeta ku social media eyo tugendagendayo okubanga mu dakiika ntono nnyo tugenda kwetaaga mwami Chemical Ali ajje Lumbuye Fred aveewo okay. So obukulembeze ne mbuteekawo ne tuba nga bannayuganda buli akifuna ekizibu asobola okufuna services obuva ku embassy buli munnayuganda asobola okufuna omulimu buli munnayuganda asobola okuba nti alina waatuukira buli munnayuganda asobola okuba nga associatinga ne banne oba ova mu kitundu kye kya Uganda sekinasooka okukola mu bulamu bwange nze muntu awulira munnayuganda nti yafunye ekizibu kino ne ŋŋendawo nga simumanyi oba avudde ludda wazirungazi nti awulinga passport ya Uganda oba ali mu kitundu ki nga tumakinga sure nga tugendayo nga tuzze era ku byobukulembeze emabegakawo wali olina omuntu gwowagira nkubu waliwo Martin Kisige waliwo Angela Setyabule Setimbe Emira Yegolodde waliwo Hussein Semyalo wali owagira Anzalite nze mukulonda okuwedde tewali wano wennyini kati nze mukulonda okuwedde mubabe tuba tulonda mu kyama siina gwe nagamba nti nonze ono kubanga bonna no nze sigamba nti nali njagala Anzalite abeere no sironda muntu because of our people power nonda omuntu according to his ability ne service gyagenda okuwa abantu so kati okumanya gwe nalonda it is my secret nenga bonna abaali besimbye balina capacity esobola okukola ki okutambuza obukulembeze so okulonda nti gwe nalonda ekyo I can't discuss kuba kyali kyama kyange kati gwe katugambe Anzalite yali yavaayo mu lujjudde n'agamba nze ndi wa people power era nesimba ku kadi ya people power ekijja kijja gwe ngo wa people power
okulemererwa oba obutayitambwa anzalite osuubira kiki ekiddako mu bukulembeze bw'ettaka? No, system bwe twagitandika wano oba we nagitandika ne bannange teyalimu political parties kyekisooka. Ekyokubiri bwe twatandika system twagitandika nga unification of all Ugandans. Temwalimu differences. Nze nva mu north, nze nva mu east, nze nva mu west, nva mu central. No, it was a joint effort or unification effort gye tulina okuba nga ffena gye tutambulira right now ekyatambula. Okitegeera singa twali tusosola nti ono aveeri ono wa kibiina ki singa tekikyatambula kutuuka wano. Okitegeera kati bino byatuuka ne bagaa nti ate ono wa people wa no twali tunoonya ani asobola okutwala eggwanga mu maaso ate obuyinza buli mu bantu abantu kibasalawo kyetukola ki kyetugenda nakyo. Era speaking of that obukulembeze obwo obwalondebwa Musaini Semyalo wakalaba otya kali feya oba kalimu okubbira? Nze kasita okulonda kuteekebwawo abantu ne bajja ne balonda ebivudde ne bigamba nti bivuddeyo naddala muno obukulembeze bwaffe buno obutali buli obw'eggwanga buno bwaffe wano bwabano kubanga nze wano mmanyi tetuli bannansi baawo tuwo just purpose twajja kunoonya muddo gwa kiragala omuntu yena gwe balonze mu kabokisi nga baga nti obulu yafunye bwe bati sibira na doubt yaabo. Okay. Era musaawa eno Munnayuganda ali mutulaba tuli mu bulamu bw'omwami Lumbuye Fred bwe yajja ettaka yali akola biki yatandikirawa byajja bitya byakomawa yesaawa gye twagala tunyumize era tubuulire kakati essaawa eno yesaawa ya mwami Chemical Ali ajje ku saidi y'ebyobufuzi akalulu akasembyeyo oba akalulu ke twakamaliriza tekanaggwa wanje tekanaggwa mbadde manyi balangirira oba bamulangirira gwe balangirira yalangira ne gwe balangirira bonna baliwo mu bukyamu awo. Kati gwe akalulu ako okalabye otya? Ekisooka eggwanga nga Uganda oba kansooke nzireyo emabega kati Chemical Ali yazze buli Lumbuye yavuddewo agenze Chemical Ali alinyanga kati Chemical Ali yazze 1 ndi Munnayuganda 2 ndi myaka egironda ate gyetegerera 3 njagala change 4 okusinzira lwe nali nnyinyi n'enva e Kampala okunoonya omuddo gwa kiragala njaba enjawulo y'amaanyi nnyo kyensimba ngamba abantu ku social media nti bw'oli nnyennyonyi n'ova Uganda osigala ng'okyali mu mbeera ye Uganda nga tomanyi nti Uganda erina okukola okuva weeri then oba oliko ekikyamu ku mutwe oba oliko akatuli. Walonda okulonda kulwa okulonda kwa president tetulina services kulondera ku consul oba ku embassies so I can't vote kubanga nayisobola kudda Kampala. Uganda ng'eggwanga tetunnatuuka ku mutendera gwa nsindala nti bannansi baayo balondeewo buli w'eggwanga tekinnatuukayo olaba ne visa services no passport services olumu tezisobola kukolebwa mu nsi ezo so tetunnatuuka ku eyo system bannayuganda kubanga basobola okuexercisinga rights zaabwe mu nsi ze bali okulonda bakulembeze mu Uganda but I delivered my services okubuusa bannayuganda okubategeeza kye balina okukola n'okulonda okusinziira ku bintu byendabye mu nsi ze nakatambula byensoma n'enkola research so kyekinkakatako okujja mu byobufuzi. Nze ndi munnabyabufuzi naye nali nabivaamu dda ndi musajja wa Democratic Party originally era kikipiina kye banzalemu nenkikuliramu naye bwe nakula nga ndaba Democratic Party gye mmanyi ne moto yaayo Truth and Justice nga kiri vice versa ng'abantu abalimu bonna basinga obungi bayaayi ne ngamba no waliwo ekikyamu ne participating ebyobufuzi bingi mu Kampala Central mostly mu Serwanga wembera we babanzale we nakulira naye ngenda okulanga birimu obuvuyo bungi nnyo bya kijaayi ne ngamba no you better sit down nentula nsi nembivamu nenkola emirimu gyabwe mpaka bwe nalinnya nenkola ki nenzija kubanga mu bantu benda participate mu byobufuzi nsereko kenyini yo Kampala Central MP nze namuleeta vakano kaliwo nsereko wamuleeta ng'omujjawa nsereko jukira Kampala Central ye entabiro y'ekibuga kyonna Kampala tubaddewo ku bameya Yiga basebana Kizito bali Hajina Santege Sebaggala kati ku Lukwago abo bonna balukwago twa participating mu kuleeta kwa mbyobufuzi kale abo n'abantu benjogerako bwe tumala okukola ki okulonda nga tuleese ensereko nze nenkola ki nentandula ku bigere okujja wano naye n'akalulu akokubiri kabaddeyo kali mu parliament akasooka still saka participating amu naye akasooka nakaparticipating amu. How do you participate when you're in Turkey? Ekisookera ddala kimulina okumanya nti omuntu okuwa obwittiipu ku by'okulonda nga weesimbyewo
n'engeri gy'oyinza okumanagingamu ba agenti bo n'okubuulira engeri gy'oyinza okwandolingamu abantu mu kitundu gundi n'okwidentify ng'abalonzi nti eno famire ya gundi eno bweti ne bweti ne bweti just tips ku muntu eyeesimbyewo zimuwa oba participatinze. Okay. So akalulu kano konna kawaddewo bingi byozze oyogera ku social media nabadde ngendako mu pages zo mu comments nendabamu abantu abasinga lwaki olina abazadde? Unfortunately abazadde bange nina abazadde kubanga abanzaala sisobola kubanga neezaala. Naye unfortunately Katonda yabajjulula n'abawummuza. Olina Kajubi baba beddira ki? Kajubi babeddira Nsenene. Baba beddira. Naye nze nakulya mu famire ya Nsenene bampa erinnya Kajubi naye nga nze oligina neddira Mpindi. Nalabyeko ku bimu ebibuuzo ebikubuuzibwa kyemmanyi olabika comments ezimu tozisoma nga mwabaddemu omuntu akubuuza lwaki totya bakulu. Kati kambabulira ekintu kimu. Bobanga olina abazadde lwaki totya bakulu. Kansoke mbabulira ekintu kimu. Tukulidde mu Uganda ey'abantu abakulu abafuusa abalimba ababbi abatayogera mazima. Nze mu constitution ya Uganda gye nasomako akatono gye mmanyi bwebanga bagiwandika ku mazima na bwenkanya nga ndaba abantu abatukulembera babbi sisobola kuwa mubbi kitiibwa. Osobola okuwa mubbi asikubyeko essimu yo n'oba yambadde masuuti? Answer me. Omubbi najja nabba essimu n'agirwana ne mu suuti osobola mu ekitiibwa? Gwe baakubba ki? Nze ekisooka constitution ya Uganda baagimenya. Ekyokubiri ensimbi zonna ez'omuwa omusolo bazibba. 3 bakwata bannayuganda babatta babonyaabonya. 4 eggwanga Uganda abalifuga si bannayuganda kyekisinga okunnuma zizo factors. Abafuga eggwanga lya Uganda bonna bagwira bayingira mu ggwanga mu bukyamu era kyovula twabuuza ebyogera tebabirina tebalina academic papers tebalina na ancestral homes zonna mu Uganda tebazirina. Kintu teuko ku kibuuzo ekirala ekimu ekyambuuzibwa oba kye nasomye mu comments ezo nti ani akusasula? No, ekyo tusooke tukireke. Ani akutuma era okolera ani? Neekolera nga nze Munnayuganda kubanga kinkakata nga Munnayuganda okwagala eggwanga lye tebansomesa busomesa. Boyfriend wo waliwo akubuuza lwaki omwagala? Omuzadde ayinza okumbuuza. Omuzadde nakubuuza kyoyagala boyfriend wo? Kuba omuzadde wange ate kinkakatako ndi mwana we. Then omuzadde wo abeerako ekikyamu. Okay. Omuzadde wo abeerako ekikyamu. Ono mwami Chemical Ali essaawa zino bwe tuli naye Lumbuye Fred nga abeera Turkey mu Istanbul. Twagala atubulire ebimu ku byobufuzi bingi ebibuuzo bye mulina bingi bye muzze muweereza bye muzze munsaba nammwe so ye essaawa atunnyonnyole ku bimu ebitambula. Mwami Lumbuye weekolera teri akusasula? Ekyo mbadde sinakiddamu n'onfuga ekiri n'ombuuza. Anti tukubuuza okolera ani n'ogamba weekolera? 1 neekolera, 2 neekozesa. Okay. Sina gwe nkolera neekozesa. Bye bintu bibiri. I'm self-employed. Ani akusasula? I pay myself. From where? Nkola ndi self-employed. Oli self-employed. Thank you for that. Politically, I participate in politics because I'm a Ugandan. Okitegeera kinkakatako okuparticipating in byobufuzi byekuba it's my constitutional right. No one has a right to choose for me. I choose myself. Kikisooka ekyokubiri. Ekyokusatu buli Munnayuganda wa ddembe okuparticipating in byobufuzi awo nange wenyingirirawo kinkakatako. Okitegedde so tewali nti nkolera ani sirina gwe nkolera mu Uganda. No neekolera nga nze. Kyovula banoonyeza ku rekodi ani ansasula sente nzijja ludda wanneebeezaawo neekolera neeriisa ne buli kimu nkyekolera nze nga nze omuntu sirina gwe nkolera. Siringa Museveni aba movement babatwala ekyankwanza basomesa kubasomesa patriotism. Zisibasomesa patriotism kubanga njagala eggwanga lyange ndimanyi. Etuwali gwe nkolera tuwali alagira kwagala ggwanga lye njagala nga nze Munnayuganda kubanga Uganda nsi yange. Ndigidde wano ebintu bingi ne byensomye ku internet mu nsi endala. Omuntu okwayita nti oli munnansi oteekuba ng'ofuna service okuva mu misolo gya gavumenti abantu gye basasula tokifuna mu Uganda. Ekyokubiri okwagala eggwanga lyo n'oddi Rwanda mu Uganda abeefula nti bannansi si bannansi ate batukubba emiggo bannansi. Ekyokusatu omuntu okuba nti ssente z'omumusolo zirina ekizina okukola kyekikulaga nti oyagala eggwanga. Njala kubuuza ebibuuzo kuba na wano baddewo. Olina project nyingi zewasanga nti zinakolebwa kati zikoleddwa ku ssente z'omumusolo. Olwo nga beekalakasa nti wano gundi yabbye ssente.
engeri gye simanyi nnyo olulimi luntawaanya kati ebintu ebimu ku TV mbira kubeerako channel z'oluzungu waliwo kiwuliddeko actually nyina ne TV ewaka naye I rarely watch it. Emirundi emeka gy'oli nti amazzi gagenze Mwami Lumbuye tonvuga speed. No nkubuuzabuuza just tuli babiri kuba wano tubeerawo ffenna. I rarely. Omuliro bagukwata mu nju kitwala ddakiika mmeka ambulance ne fire brigade okujja? Actually nyina YouTube video ku channel yange nga njogera omuliro bwe gwakwata apartment yaffe n'ebbanga lye gatwala. It was less than like 5 minutes. Wano bw'olwala kitwala ddakiika mmeka okuleta ambulance? Mwami Lumbuye tonvuga speed ku channel yange. Ono Mwami Lumbuye Kemikoali mumanyi munanno ebibuzo byo bingi naye twagala atubuulire lwaki bafaani bo abasinga bagamba ebintu ebimu byoyogera bya bulimba. Ekisookera ddala nze njabbaga ebyobufuzi atabimanyi tajja bitegeera. Ebyobufuzi kye tuyita politics nkuguza idea n'ogitwala oba n'ogireka okitegeera. Ebyobufuzi nsobola okubuulira ekigambo nga tokiwulirangako ate n'okirialize nga kulasi kye kituufu kati gwe bwate tekiba kitegeeza ogenda ganadde nkulimba. Ate ebyobufuzi kiringa mupiira. Omupiira bw'otadifendinga bulungi bagendako kuba goal. Ate mu byobufuzi omuntu yenna bw'akulumba olina okumakinga sure nti olina defense. Bw'oba tolina defense baba bagenda kuwangula. Okitegeera y'ensonga lwaki Museveni abadde alimba bannayuganda okumala emyaka 35 nga bavugira mu kikyo divide and rule. If someone divides you kiba kitegeeza abakubye equalizer oba kugenda kuyisinga. Kati you have to defend candidate wo oba gwe kyotunda idea gy'oguza omuntu. Kati abantu basinga bannayuganda baba tebamanyi kye bayita politics. Politics bw'oŋŋamba nti gundi eno nte noŋŋamba nti eno nte mu politics nze bw'oŋŋamba nti nte esobola okugamba nti sinte mpaka ng'omprovince nti ki nti kubanga osobola okuŋŋamba nti nte naye nga kiguumaaza nga ddame. Mwami Kemikoali mpozi yaliwo kati yakulinnya bulinnya ngaki ng'amandwa nooza bwe tuba tugamba lwaki emabegakaawo wagenda n'ogamba nti Bobi Wine bagenda kumutta abantu ab'enjawulo kyabakwatako nnyo abantu bafuna okukankana bafuna okutya n'obawa n'essaawa n'obawa n'ebiki. Actually nina pages ezimu ze nagirako waliwo emu bagituba the what nga omu yateekayo post n'agamba bannaye tulinze tulina panic naye batugambye Bobi Wine bagenda mutta naye takoze eki. Ebintu ebyo bingi n'ebirala ebyali ku Nubianli ne Edimutwe n'abalala bozo ogamba Kadaga and other people gwenga munnabyabufuzi information ye yani agikuwa ate nebeera nga yo proven wrong nga kyobadde oyogedde nga tekivuddeyo nga bwe kirina okubeera. Kati njala kugamba ekintu kimu politics tewagwe proving wrong. Mu politics tuna kye tuyita mu politics tewagwe proving wrong. Mu politics nagambe tubeera mu ekintu kye bayita equalizer. Bonkuba goal n'okukuba goal to equalize. Okitegeera? Singa ojja n'okola counter attack n'oteeba nze ne sikuteeba oba ompangudde. Kati bwe baakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu nze sobola kugamba nti nzija no information yakubanga I don't open my sources of information nkyo sikikola. Era kyovula bannamawulire abasinga obungi babeera kugamba nti mbaga nti musasi waffe yagasase. Ffe mu politics tetwogera sources za information tetuzoogera. Ate twogera sources za information. Naye nga bibeera bituufu. Obi researchingako n'okakasa. Sisobola kujja ku social media nga sikoze research kyekisooka. Ekyokubiri tulina criteria kizoyitamu okuprovinga n'ogamba nti eno information ngenda gigira kubanga ebiseera ebisinga kati ng'ebyo ebya Bobi Wine bireetawo obusambatuko bireetawo abantu okwekalakaasa gwe before you say that criteria kizoyitamu okugamba nti kati eno information kangifulumye eno sijja gifulumya eno kangireke. Kati Fedda bwe twakulanga wabbanga ebinyeebwa oba sukaali newaga guntu waliwo ava okubba no sukaali naye ani yamubbe noganze sinabba ku sukaali naye nga muzadde wakutundira noga sinabba ku sukaali naye nga sukaali empike zikuli kuki zikuli ku mumwa. Kati gavumenti y'omumpembe yose tabasula mutano wa Kalekezi tugimanyi bo okutta gwe mulimu gwabwe okitegeera ate tolowooza nti buli akulira Museveni aba amwagala. So beba kuwa information. Si bampa information. Naye ffe tumanyi who is Museveni. Nakugamba bw'osoma enemewo osobola omuwangula. Kyovula tetwetaagobeera nnyo wala wali Museveni. The moment kasita osoma omulabe wo nti kino kyakola kino kyagenda okuzzaako kyangu nnyo okusoma ebirowoozo bino bitegeera. Naye distance eyo between you ne Museveni nga nnene nnyo.
information mu .com era teyetaga kubeera nearby. Tulina social media platform kosobola okufunira information budde woyaga tekyetaaga kubeera ku muntu komumpi. Okukira kati guwano woli Al Jazeera eri wano tofuna information oba guwazimba Facebook. Information esobola gifuna ku simu yo ku TV as long as you're connected to the world. So tekinetagisa kubeera Kampala kufuna information. Waliwo n'omuntu omulala abuuza nti ng'okubye nnyo Obuganda kiki obala kaki? Okubazaayo ko kye tuyita Obuganda in particular okubye nnyo Katikkiro kye tuyita Obuganda omuntu yenna ayitibwa Omuganda oteekeddwa okuba ng'omanyi obulombolombo n'ennono. Nze siina lutalo na muntu yenna emmengo wabula olutalo lwange luli wakati w'abantu abaagala okusaanya Obuganda nga beefuula abakulembeze nga tesi bakulembeze balina ebigendero byabwe ndoza ansi ogifunye. Katikkiro Mayiga simubanja tammanja fact nze mulabulabi na musimu seats mulabulabi nga servant mu mateeka Katikkiro is a servant of all Baganda and all Ugandans in particular. Kati Katikkiro bw'abanga behavinga mu ngeri etasavinga bantu ba Buganda then nze Omuganda n'ensirika. What is next? Singa twalina social media mu myaka gy'enkaaga n'emmengo oba Sasa Edward Mutesa bandi bali tebamulumba kwata tuba tusobola counter attack nga bali bagenda okukola ebintu ebyo naye kati olwokuba tulina counter measures z'okufuna information tukyasevinza Obuganda okubanga bukyaliwo. Otherwise singa twatwala information giwa bantu that means Obuganda singa bwasaanawo dda. Okay, kati tusooke tuveeyo. Kati twagala otubuulire ebintu by'omwami Bobi Wine bino what next? Akalulu kaggwa tulinze plan B mwenga abanupu what next? Ekisookera ddala nabagambyeko nti nze ebyobufuzi nali nabivaamu nga tebiri mu mazima nabwenkanya nga almost bannayuganda bannabifuzi bonna bali mu Kampala ba mu Uganda bonna mbamanyi nga ne idea zange zenina takola ki tibazirina. Kyagulanyi Wajjira ng'alina ideas zinalowoozaako ez'okuba ntokolera eggwanga n'okulino n'okuva mu nvuba nange wenza okukira nga tulina ebirowoozo bitufaanaganya ebirowoozo ebyo kyekindeeta mu struggle eno tewali kirala kubanga sirina gwe mmanja sirina mmanja ku lw'eggwanga kyekyandeeta. Era yaddeyo n'abuuza musimanyi sirina gwe nkolerera ggwanga lyange Uganda ne bwemba nga Katonda ampise nga mpitidde mu byabufuzi mbadde nnwanirira ggwanga lyange kuba nnwanirira ggwanga lyange Uganda. Kyekiddako akalulu kagaanye tewali kalulu kagaanye. Njagala fact tugiyite fact. One, bannayuganda balonze massively Lwabandabula Kyagulanyi Ssentamu nga president waabwe addako 10. That's the correct answer. Museveni bannayuganda tebannamulondako yabbye akalulu kyovola nti n'omumpembe Simon Babakama chairman wa Electoral Commission yatadde results emirundi ebiri two attempts nga zonna results nfu mu nsi yonna bw'obanga ogenda okubala no percentage esooka 100 yakagibala enfunda bbiri ng'erimu 103 kiba kitegeeza bimulemu okubala. Kati akalulu twakawangudde bulungi nnyo twagala claiminga victory yaffe okitegedde claiminga victory yaffe ekisooka tugenze mu kooti. Okay, koti bwe obujulizi bwonna teri kooti eggana obujulizi bwonna tuwuyina okitegeera senga omusango gwekubira ku side y'omwami president Museveni mwenga abanuku mugenda kolaki? Kati ekisookera ddala ffe tetulina hope yakulemwa bw'obanga okolanga ekintu naddala nga omanyi olina hope y'ekintu wakikoze perfectly tobanga na hope yakulema. Naye era bw'oba okola ekintu obeera ne plan A ne plan B. Plan A ebeera ne plan B naye mu kino kye tuyita mu politics mu politics bwe babokkiriza ne bakunyaga babakunyaze. Kati plan B yammwe tetulina plan B tulina plan A ye tulina ya kooti bwe tumala kooti tujja babulira ekijjako tukyali ku plan A yakujjako dictator Museveni by all means. Kuba twagala kulaga ggwanga oba ensi twawangula obululu buno twagala Samuel Babakama aleete results ziyalangirako Museveni bw'aba tazirina then Museveni alina okuvaako by all means. Okay. Waliwo ekintu kyogezaako oba kyemwalangiridde kyemugezaako campaigningira nti nga 3 amaduuka mugagale buli musanze erigule lyemukoze mukya gwe nga mwami Lumbuye I've had questions nti gwe oli eno ettaki okola ebibyo business zo zigenda maaso okuba abantu bagamba bakyuse tebabikola bekalakase. What is your take on this? Gwe okola bo tebakola
at the end of the day, these are people who voted His Excellency, the ghetto president or the president. Njala kugamba ekigambo kimu. Eggwanga Uganda sinze ndirimu nzekka. Tulimu abantu bangi. Olwokuba nti siri ku ground tekitegeeza sima biri ku ki? Biri ku ground. Ekisooka. Ekyokubiri, enyigirizibwa gyenyigirizibwamu yenyigirizibwa yeemu. Bannayuganda gye bakola ki? Gye banyigirizibwamu. Kye tuyita to counter attack a dictator sikwata muntu waliwo possibility ways zemulina okukola. Kati bw'obanga omanyi amagye gagenda batta, amagye galina etteeka eritta omuntu. In fact waliwo omuvubuka eyakwatibwa mu katambi ng'akuba ennyondo. So ebintu ebyo n'abantu abaafa gwenga omuntu wa NUP owulira otya nga abantu abo babatta ate mu bintu bye mubakubiriza okukola families zaabwe zisigaddewo. Kati njala kugamba ekigambo kimu. Omuntu gwe tuyita dictator bwe muba mumulwanyisa abeera ne options nyingi. Bwe muba temulina options endala temulina kye mugenda kukola. Sage yaliwo nga bakutte Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abaye ebimwala abaali bakuba abantu ku street abaali basika abantu bonna baali ba Museveni nga yabategese. Seriously? Yali abategese. Okitegeera? Bw'onjagala okuga nti yali abategese. International community bwe yamubuuza baani abaali mu civilian clothes nga bakuba abantu amasasi okubatta yabaleeta. Lwaki yayanguira nnyo okuleeta babbi bakwata ku kamera? Mubbi alina gwe yatta? That's the question. Dictator abeera ne options nyingi baategeka ababbi abo naye nga abantu abali mu ngoye za bulijjo n'amasuuti nga balina emmundu. Lwaki tebabaleeta? Kyoga street cameras tezala abantu abo? Waliwo research endala eriwo nti mwe ba bloggers nze siri blogger nabagamba ndi messenger. Okay, bwenga messenger katwogere ku gwe ne bannammwe kale ba bloggers abali mu nsi ez'enjawulo mukoze kinene nnyo okutabangula emirembe mu Uganda oba okusindiikiriza abantu okukola obumenyi bw'amateeka oba okubateekamu omuliro mu Luganda kye twandiyise okumamu omuliro. Bwenga gwe oyinza kukyogerako ki? Nkugamba ekigambo kimu. Bwe baga nti ffe abali bwerufe tukuma omuliro mu bantu wali gwe bakumamu muliro. Omuntu obulumi bwe bwabeera nabo okusinziira ku kwagala eggwanga n'obuyinza mu mirembe kye kimufuula okubeera nti ayagala eggwanga lye kibayita ki? Kibayita okukuma abantu omuliro. Tewali gwe bakumamu muntu omuliro. Bonna bantu bakulu bali myaka 18 okudda waggulu. Era ffe okukubiriza abantu okugenda okulonda okukyusa obukulembeze mu mirembe kye twakoze. Singa twagala kukulembeza kukyusa mirembe twali twaga nti banne mukwate mundu mugende mulwane nitwabaga mugende mulonde mukuuma akalulu kammwe. Kati awo gwe tugaba abantu kugenda okulonda bakuuma akalulu kammwe Museveni ye ng'akozesa mundu abaana atabangula emirembe. Bannayuganda ebibuuzo bingi naye ansa ntini essaawa zino budde butuliridde empinga naye omwami Lumbuye agenda tuwulira akagambo kaakasembayo tujja kuddamu bingi nnyo bye mubuuza ntumirako mwena ababadde ku Sheeda the Untold Story nga munsaba omwami Fred Lumbuye byebyo ebirala tuli munoonya maaso sawaddako mwami Lumbuye tubadde tusaba otuwe akagambo akasembayo. Alright, akagambo kange akasembayo eri bannayuganda bonna gye musinzira okulera ka video kano njala basaba ekigambo kimu nti abadde tebamanyi byabufuzi mubyetegereze nnyo ne bannabyabufuzi mubeetegereze nnyo. Famu twali twabivaamu olw'ensonga ezimu oba endala naye ekitukomezza okubalaga nti mu Uganda teri bufuzi bwa mazima na bwenkanya. Ffe twagadde obbalaga amazima n'engeri obufuzi gye bulina okutambulamu. So ensonga lwaki tuli mu bintu bino kwe kuba encouraging okubeera involved mu matters za Uganda oba mu nsonga za Uganda oba oli wabweru oba oli waka. Ekisookera ddala mulina okumanya nti constitution oliwo olukusa bannayuganda okulonda bakulembeze emirembe nga tewali kuyiwa musaayi. Omuntu yena deno agaa nti gundi akola blackmail gundi akola propaganda gundi akola kye tuyita blackmail okujjawo nga tokimanyi kye tuyita propaganda okujjawo nga tokimanyi nye ekintu kye tuyita politics ebyo byonna bibeera mbitambulira wamu. Kati mu kutambulira wamu tosobola kwawula kintu ekyo ku kinnaakyo kubanga nabagambye bwe tugeza ku ttiimu y'omupiira bwe kuteeba goolo naawe olina okumakinga sure nga omuteeba goolo ne mukola kye tuyita equalizer. Omuntu omulekera atwale full control aba agenda kuwangula. So Museveni bwe tukolagana naye abadde muntu muzibu nnyo okuwangula era kati alimu surprise olwokuba nti twasobodde omuchallenge okutuuka ku eryessa. N'ekyo nakyo kiri mu Uganda gyali mbagaliza okubeerayo kulungi n'okuba nti mwagala eggwanga lyammwe. Katulinde ekinava mu kooti tujja kuba buli ekyekiddako mukoba tukomera takomera mpeera naye nga buli omu gy'oli kolerera eggwanga lyo yagala eggwanga lyo ate Mukama bampeze kye musinga okwagala. Mweraba Mukama bankumira takomera mpeera. Mweraba.